tumala tuzirekawo ne zibeera wano nga tutukoze sovereign fund zitereka eri dola egwa wano n'efuuka ya 2,000 oba 1,500. Mukimanyi nti wadde nga tuli basanyufu nti tulina amafuta ate sente z'amafuta tezikkirizibwa kubeera mu Uganda ziyinza okusuula ebyenfuna. Mulyoke mukitegeere era lumu nali njogera juzi ne Governor of Bank of Uganda ne mugana ekijja kitya n'ambalira munanga nti ne tumala tuzirekawo ne zibeera wano nga tutukoze sovereign fund zitereka eri dola egwa wano n'efuuka ya 2,000 oba 1,500. Ne mugamba nti oli agaye kyayagala kati kitegeeza nti atunda emmwanyi ng'ofuna dola 2,000 kaakati zibaamu sente ntono nnyo bye tutunda biba bifudde. Ne Kadaama afuna dola 1,000 ng'omusaala n'agula seminti obusawo 320 kati olw'okuba dola egudde zaafuna kati ate zigula obusawo 2. Olwo ensi yonna mutuufu waliwo nyigira omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ekinyiiza si kirala nga neebuuza lwaki yalwawo okujja. Naawe omukisa bano abakanula amaaso ng'ente esala ebyayi okulimba bannayuganda ebbanga eddene. Amazima gali nti waliwo enjawulo nnene nnyo wakati wa politician ne revolutionalist. Omulimu gw'abapolitician kusiriwaza bannansi. Bano kye bakola bano bamukasambidde ne bannaabwe. Omulimu gw'abarevolutionalist kuzuukusa bannansi, kubabuusa na kubazibula maaso, kubalaga ebibakwatako mu nsi yaabwe n'okubalaga bye balinako eddembe okubibanja, okubimanya n'okubitegeera. Gwe mulimu gwa Kyagulanyi gwakola revolutionalist. Imagine tunuulira omusajja munnamateeka eyasoma omutendeke ayogera oluzungu n'alujja ne ku mbeera kwe tulutegeerera n'atandika oddwogera mu ngeri gye tutategeera bihogo alihigi hogo simanya waga ebyo ng'agezaako okulaga nti ategeera nnyo. Naye ekintu ekitone ennyo ekiteetaagisa kubanga wasoma okukitegeera kyali mu kulimbirako bannayuganda. Wulya bwagambye twesimye okuba nti tulina amafuta naye ate nga sente z'amafuta tezikkiriza okubeera mu ggwanga. N'akuwa ensonga mbu lwaki mbu bwe zibeera mu ggwanga zijja kutta ekonomi y'eggwanga. Era n'akuwa n'ensonga mbu yayogedde ne gavana wa bbanka n'amugamba nti olwaliro dola bwe begula 3,700 dola ennusu emu eya dola ng'egula 3,700 eza Uganda. Nga esente z'amafuta ziri bweru teziri mu ggwanga nti singa bazireka mu ggwanga dola egenda kukeetuke ku 2,000 mbu ekyo kiba kisudde ekonomi y'eggwanga. Njagala mpuliriza era ndaba ng'olinamu amagezi ne bwe gaba matono gatya nga tegajjuza kasaanikira ka peeni. Njagala ozeemu ekibuuzo kino. Abaffe okunaabuuka kwa ssente z'eggwanga kye kifuula ekonomi y'eggwanga okuba nti eri waggulu. Okuba nti ennusu emu eya dola tugigula 3,700 kitegeeza kunaabuuka kwa ssente zaffe eza Uganda. Ekyo kye kitegeeza ekonomi okubeera waggulu. Mukasambidde ayagala tugamba nti okuzitowa kwa ssente z'eggwanga kye kisuula ekonomi y'eggwanga. Tikyetaaga kubanga wasoma ekyo kitegeera. Olina kubanga oli musiru nnyo okukkiriza ekyo kyagambye. Kankuwa ekyokulabirako. Abaliwo mu biseera ebyabakulembeze abasookawo Museveni batunyumiza nti mulembe gwa Idi Amin dola yaliko equivalent to Ugandan shillings. Ng'ekikumi kya Uganda kigula 10 kya dola. Naye ng'abasuubuzi abava e Uganda okujja ne Dubai okusuubula nga sente za Uganda ziba nzito okusinga ziba zisuubulamu wano ebintu. Nga bw'ojja n'omutwalo gwa Uganda oba ozze n'omutwalo gwa dola. Ate nga wano omutwalo gwa dola gulimu emitwalo 365 eze Dubai. Kitegeeza nti omusuubuzi yavanga e Uganda ng'alina omutwalo gwa dola yabanga azze n'emitwalo 365 egya wano. Bwe baatuukanga wano sente za Uganda zaafuukanga nnyingi nnyo mu zaawano. Oba ntegeerekeka. Olwaleero wano we tuwangaalira ennusu ya dola emu egula ennusu 3 n'ekitundu eza wano.
1365 egula 3.65 ezo oziza mu Uganda zibere 1365 yenusu eji ya dola katwagala kumanya wale nusu ya dola wegula enusu 3 n'ekitundu ne Uganda nusu ya dola mujjegula 13,700 byanfuna byansi kyebiri wagulu wa binabyo ebyaffe ensimbi gyezaana abuuka oba eby'Dubai ensimbi zaabwe gye zizitowa just ekyo kyokka yo minzaani ekumala bumazi alimu amagezi okutegeera bano boolaba bano abayaaya ababbi abafere bamukasambidde kigenda bwe kino ekyogera ne gavana wa banka nga kigenza muga naye lwaki mukola mitiraga agwe sirika nga bakitemera bwe bamala okitemera nga bakigamba kati genda otuyambeko okukakanya abantu abadde nga beebuuza ne bannaaye fe abalina n'amafuta ge tutunda lwaki bongeza omusolo ku bintu zo sente ezitundibwawo amafuta ziragawa nga mukasambidde abalinda mukonyega ti ezo tezeetaaga kubeera mu Uganda bwe bagatunda tulina zitereka eyo mu nsi zaabweru bwe tuzireeta wano ensimbi yaffe business economy egenda kugwa kwasiriwaza kakati agambye bwe banaleka sente z'amafuta mu Uganda emmwanyi ebadde egula 4,000 bajja gisala kireetuuke ku siringi tubale nti 10,000 ngegula 10,000 lutya olwa Uganda nejjukira nti emmwanyi okuva ku 4,000 nejja ku 10,000 ng'ekyo kizirwa ssente za Uganda kuzitowa kitegeeza ne kilo ya sukaali egula akakaaga egenda kukka ku 1,200 osigale nga 10,000 luno lwotunze mu kilo y'emmwanyi nga lukyali lwa mugaso nnyo singa emmwanyi yebadde ekka yokka nedda ku 10,000 sukaali nga yasigalayo kakaaga kiba kitegeeza okujja kikwetagisa otunda kilo z'emmwanyi 6 ogula kilo ya sukaali emu awo ekonomi ebeegwa naye bwe biba bikka byonna bisala byonna ebbeeyi olwa ekonomi olw'obuzito bw'essente z'eggwanga lyaffe tebakulimba tekirina kikoseza nsi olwaleero wano tuwangalira kilo ya sukaali egula ennusu 3 tezirina muwendo gwa ssente gwe zikola mu ggwanga lyaffe kubanga ennusu ya wano emu yenkanankana siringi 10,000 olw'e Uganda haafu y'ennusu ya wano erimu siringi 5 eby'e Uganda kwota y'ennusu ya wano erimu siringi 2.5 eby'e Uganda oba kitegeera kitegeeza nti ennusu ya Uganda emu terina muwendo gwa ssente gwekola wano wetuwangaalira naye wano ennusu 3 eza wano zigula kilo ya sukaali ewaka kitegeeza nti naawe singa ssente ziri zikomawo mu ggwanga nekifuula ssente zaffe enzito abadde asasula school fees ow'emitwalo 3 ogenda kuosasula school fees wa siringi 15,000 oba wa mutwalo gumu n'ekitundu olw'obuzito bwa ssente zaffe okulaga nti ategeera nnyo naye ekintu ekitone ennyo ekiteetaagisa kubanga wasoma okukitegeera kyali mu kulimbirako bannayuganda wulya bwagambye mbu twesimye okuba nti tulina amafuta naye ate nga sente z'amafuta tezikkiriza okubeera mu ggwanga n'akuwa ensonga mbu lwaki mbu bwe zibeera mu ggwanga zijja kutta ekonomi y'eggwanga era n'akuwa n'ensonga mbu yayogedde ne gavana wa banka n'amugamba nti olwaliro dola bwe begula 3,700 dola egi ennusu emu eya dola ng'egula 3,700 eza Uganda nga essente z'amafuta ziri bweru teziri mu ggwanga nti singa bazireka mu ggwanga dola egenda kukeetuke ku 2,000 mbu ekyo kiba kisudde ekonomi y'eggwanga njagala mpuliriza era ndaba ng'olinamu amagezi ne bwe gaba matono gatya nga tegajjuza kasaanikira ka peeni njagala ozeemu ekibuuzo kino abaffe okunaabuuka kwa ssente z'eggwanga kyekifuula ekonomi y'eggwanga okuba nti eri waggulu okuba nti ennusu emu eya dola tugigula 3,700 kitegeeza kunaabuuka kwa ssente zaffe eza Uganda ekyo kyekitegeeza ekonomi okubeera waggulu Mukasambidde ayagala tugamba nti okuzitowa kwa ssente z'eggwanga kyekisuula ekonomi y'eggwanga tikyetaaga kubanga wasoma ekyo kitegeera olina kubanga oli musiru nnyo okukkiriza ekyo kyagambye kankuwa ekyokulabirako abaliwo mu biseera ebyabakulembeza abasookawo Museveni
batunyumiza nti mulembe gwa Idi Amin dola yaliko equivalent to Ugandan shillings ng'ekikumi kya Uganda kigula 10 kya dola nenga abasuubuzi abava Uganda okujja ne Dubai okusuubula nga sente za Uganda ziba nzito okusinga ziba zisuubulamu wano ebintu nga bojja n'omutwalo gwa Uganda oboze na mutwalo gwa dola ate nga wano omutwalo gwa dola gulimu emitwalo 365 eze Dubai kitegeeza nti omusuubuzi yavanga Uganda nga ino omutwalo gwa dola yabanga zze n'emitwalo 365 ejja wano bwe baatuukanga wano sente za Uganda zaafuukanga nnyingi nnyo mu zaawano oba ntegeerekeka olwaleero wano we tuwangaalira ennusu ya dola emu egula ennusu 3 n'ekitundu ezaawano 1365 egula 3.65 ezo woziza mu za Uganda zibeera 1360 yennusu egi eya dola katwagala kumanya wano ennusu ya dola wegula ennusu 3 n'ekitundu ne Uganda ennusu ya dola emu jegula 1370 byanfuna byansi kyebiri waggulu wa binnaabyo ebyaffe ensimbi gye zaanaabuuka oba eby'e Dubai ensimbi zaabwe gye zizitowa